nga bulijjo Element Man muzzukulu wa Mugema nkomyewo nate mu pulogulaamu yaffe eno tugera maaso n'okubeera nti tukuweereza. Twebaza mwena abagera maaso n'otugoberera abalaba bye tubawa mwebale nnyo abagera maaso n'otusubscribinga otugoberera. Tuli ku mboozi ey'abavubuka abasatu poliisi bwe yakuba amasasi kyokka omubambi n'afa ate ne bateekako emisango nti bano be baali bategomya abantu be Matugga be bayite babijambiya kyokka okusinziira ku bantu bagamba lekyali kituufu. Abasimatuka bagamba poliisi yabateekako emisango egy'ekisiru ate nga bo poliisi ennyini yaleeta ejjambiya n'egiteekawo n'egamba nti bo bennyini be babadde nayo. Tugera maaso n'okubeera nti tufolowinga wano nno wendi ndi n'omukyala omu ku bannamwandu w'oyo omwami eyafa agenda kuba atunnyonnyola byonna tusobodde okubeera nti tumunoonya. Incidence eno yaliwo mu mwezi ogwokusatu nga 3 ekyekyakesanga 4 poliisi yakuba abantu bano amasasi bambi omu n'afiirawo. Ate ekyewunyisa gye bigenze maaso nga byetooloola nti poliisi nfo kyetwala omu ku bavubuka osanga teyandifudde naye abo yamukuba nemuteeka mu patro bamutambuza butambuza ne bagenda mu maaso n'okuba nti ate balawuna ekitundu. So singa wasawo okumuddusa mu ddwaliro osanga omuvubuka ono yandibadde asimatuka. Abavubuka bano baali basatu nga batambulira ku piki baali bagenze w'omu ku mukwano gwabwe addayo ebweru yabayita n'abagamba mujje mulabe gyembeera wabula mu kukomawo poliisi negenda mu maaso n'okubeera nti ekuba omu ku bo amasasi bonna yabakuba amasasi era tugera mu maaso n'okubeera nti bafolowinga naye omubambi n'afa. Ate nti singa bamukuba amasasi n'addusibwa mangu mu ddwaliro osanga yandibadde akola ki osanga yandibadde awona. Kale n'olwekyo tugera mu maaso yensonga tuyingidde tulabe nga tufolowinga ensonga eno. Wendi tuli bitundu by'e Matugga mu division y'e Gombe mu Nansana municipality gyetusimbye amakanda olunaku olwaleero nga tugenda mu maaso n'okuwayawayamu ensonga zino okunoonyereza kyali kiti ekituufu yeki baali babijambiya oba tebaali babijambiya baali bekolera byabwe oba poliisi yakibateekako buteesi. Nensaba omukyalo ono gwendi naye agenda kubeera nga atweyanjulira ate kisobole okubeera nga tumumanya. Maama erinnya lyo? Manya nze Tushemerirwe Shivani. Oyina emyaka emeka? Nina emyaka 26. Obeera ludda? Mbeera muno mu Matugga Gombe division. Nali najjayo ku lwa mwami kubanga ye yali yandeetayo. Omwami akusanga wa? Mwesanga wa n'omwami? Twayesanga ewaffe Lukonjere. Twali nga tusomera mu ssomero nga lumu. Naye lwakuba yali andeseeko. Ye gwe wali mu senior, wali mu P wali mu S? Kale nze nali nga ndinga mu senior wa nga ye ali mu ye nga ali mu senior 3. Naye we twamalaawo nga tumaze okusoma netuddamu netwesanga netumanya naggana katawe nkolegana we yatandikira ye najja eno Kampala nze nembeerayoko mu kyalo nga nsoma katawe namaliriza nange nenzija eno. Kati eri wabeera eri kapoya mu majjanikira ku ssomero? Ku ssomero tiyali nnyo kale naye mu kusooka twali twemanyi kuva ku ssomero. Katawe nga ye amaze senior 4 nze nange ngawo najja eno okukola ng'omaze osoma? Oli nga amaze osoma senior 4. Ate ggwe? Nze nga nenyeyongerayo kusoma. Nengenda ne mu college kusoma ki obusomesa. Ekitegeeza oli musomesa mutendeke? Oba ggwe onosomeseza abaana bange? Oba ggwe onosomeseza abaana bange? awo we twayesangira
tusigala nga twogera katawe najjirawo nga tuvudde mu bululu ga 2021. Mwatandika okweyagala mu 2021? Nga 2000 oba nga 2016 twayemanyirawo naye okutandika okubeera wamu 2021. Awo weyandeetera eno nangamba nzije eno tutandike tubeere wamu muyiye obulamu. Kati bwe wamusanga kyatwala bbanga kinga buli omu ali distance ku munne ng'oli eri yaali eno kyatwala bbanga ki? Emyaka nga 3 nga tolimu nga siri mu ssomero nga naye tali mu ssomero. Kati nga gwe wali tolina kupepereza mukadde ako oba nga ye yali talina ogwalaba? Bayinza okuba nga baali baliyo naye omanyi Mukama waba nga yakuteekateekera nti oyo ali bawuwo n'ogirota n'ogenda eno at the end n'osanga nga ozeemu n'omitingana n'oyo. Kati akuleese eno mutandika obulamu mu butandika mutya? Bwe wajja eno watuukira wa? Wajja omanyi gy'abeera oba wajjira ku ndagiriro? Era najja nga ndagirira gy'abeera. Najjira ku simu nenzija nentuuka gy'abeera nanyaniriza kuba obwo obudde nasanga nga bamukolesa kwe baali bamukolesa nga bamukolesa saluuni naye ng'alina gy'abeera ewaka. Kati wamusanga na mukazi yenna twasooka mubuuza ontwala ewaka bwensangayo omukazi? Era enjala gye naali njogera nayo bulijjo ku simu bulijjo nga ngamba talina mukazi. Kati sooka otubuuliremu embeera ze zaali zitya? Yali akuba ku miggo oba? Sobola kulimba. Yali tankubangako. Nali omukazi ng'ali fuli ng'alina freedom ye nga nabwo akola ssente n'agamba sooka obalirira ezo no ssente tukolemu ki nga buli kintu kyona olaba nti no nga yasooka kunyebuuzaako mu kimu kyagenda okukola nga kale nga ndi fuli wemba ngambye kangendeko bano tasobola kayana agamba genda kasito yangu wayo oba ng'okwambala agambe toyambala mpalo oba tokola kino ekyo ebyo yali tabiina. Kituufu yali musajja mulungi nga n'obw'aba agenze ku mulimu akozeeyo 15,000 gamba yiizo omwe kyonoofunamu kyekyo kye tunaalya oba ofumbye entula gwe fumba ezo. Sirina muze gwonna gwe naali mulabyemuko. Kati obuzibu buno abufuna atya? Era gw'otegeera otya ava atya ewaka ng'afunye yafuna nga tonnaba funa buzibu obwo ava atya ewaka akusiibula atya? Munange olunaku olwo lwakeera ng'ennaku endala enkuba n'etonnya nga nyina okuzuukuka ntwala omwana ku ssomero naye awo bwe yakendeeramu enkuba n'agamba ntwala omwana ku ssomero kantwala omwana ku ssomero n'agamba omwana otwala waaki ng'enkuba nga weeri ate n'empiwo nnyingi n'agamba omwana sigala awo tagendayo anaagenda enkya enkuba n'etonnya n'ekyawo ssaawa nga 4 nga bajja omwe bazannya nga bali byawo eyamala n'azuukuka n'akola buli kimu n'agenda. Nze enjere gye naali mbeera waka ng'alina okukomawo ki alye lanchi era n'akomawo bulungi nga bulijjo ssaawa 8 n'alya lanchi n'olwo olunaku oba lwalimu ki nange simanyi n'abeera we
yali alya lanchi nayangu okuddayo ku mulimu naye olwo olunaku yakomawo n'alya lanchi era n'addamu n'abeerawo ng'azaana n'omwana we essaawa nga 2 ku mulimu n'addamu n'agendayo ssaawa nga 10 nga zigenda mu 10 awo kataawo ne tusigala waka kati nga nyina okukola ki okuddamu mulinda ssaawa meka ssaawa 4 obaawo ssaawa 4 oba ssaawa 4 kitundu zakomalawo bulijjo ez'ekiro awo wenaali nga ndyawo nangwa naali sinaba kwebaka kubanga saateera nnyo okwebaka nga tanabakomawo mwana we ng'ayeebase awo nga zigenda mu 6 kitundu ogw'ekiro teyakubirako ssimu ng'akwaluza nti leero nduddeyo lwa nsonga bweti ne bweti ekiro ekyo teyankubira just yakomawo kuno n'esweta n'angamba ngenda kwewa miidu yakomawo ssaawa ng'emu nanona esweta n'agamba ngenda kwewa ewa miidu yaani oyo gwe baali bagenze kulaba obwe kale nange awo saafaayo kale kuddamu kukola ki ng'omubuuze bingi kubanga oli kyaliwe mumanyi nange awo saafaayo kuddamu kugamba kanjemu mukobera essimu kati olwo agenze otumuwuliza nga simuwuliza bankubira essimu ngu babakubye amasasi nga ani akubira oyo yali avuga babatute e Mulago ne mubuuza muli mu mbeera ki ne mubuuza Lady Ethan ye aliwa kuba yali akubira ku simu yani ya bba wange yali akolesa ne mubuuza ng'okolesa simu ya Lady Ethan waliwa n'agamba ye oba agize nnyo mbu bamutute mu kasenge ne mubuuza naye ali mu mbeera ki n'agamba tamanyi kataawo tulinawo neiba waffe omulala ayina epiki nemukubirawo nemugenda nemukonkonawo ssaawa nga 7 gw'ekiro nemugamba bano bagambye babakubye amasasi bali Mulago tugendeyo omwana nemulekera baneiba teyakuggyako ssente oli naye kyali yali mukwano gwaffe teyansigyako ssente natutwala tusooke tugende tulabe embeera gye balimu wenatuuka e Mulago nensanga bali nga balyawo wansi nga babatereddeko omufalasi balyawo wansi bali babiri tebali ku butanda tebali ku butanda ate nga kiraga n'abasawo tebanaba kubafaako nnyo kiryawo mbabuuza Lady Ethan aliwa abantanziramu nendemerawo nembabuuza awe bagambira mbuno olafudde kati wafuna amaanyi agababuuza nti bamulese mulamu oba era yabagamba baze nga mulamu nebamateekaawo kuba oli yagamba bagamba amaanyi gatandika balaba atandise kwesika nga kirabika omusaayi gumugwamu awo abasawo we bajjira ne bakola ki buno batandika omukuba empiso biki ebyo bamuteekemu eddagala
naye nga ng'obudde nabwe bwali bugenze nga bamuteekamu eddagala nga lukomawo atawo we yalemereddwa mbuno bamutwala mu kasenge ono kuddayo kugenda n'agamba katambule mpolampola alabe gye bamutadde n'atuukayo ndowooza n'asanga nga yafudde dda. Kati mukadde ako wagezaako okubuuza nsonga ki bakubisizza amasasi? Kale saagezaako n'okubuuza kubanga nange naali sibitegeera nga siraba wakutandikira katuuzaabo nengenda oli nga kiro ekyo tebatuukiriza mulabako nga banawe tabakkiriza banansi abeeyo omulago naye kirabika baali bamukolako ebyawo kubanga we batatuukiriza mulabako awo nitulinda mpaka ku makya kubanga we nagendera omulaba nensanga wena nga bamusazeasaze olubuto biki Poliisi egamba nti abantu bano baali balina ebijambiya. Ki kyomanyi ku nsonga eri omwami wo? Nze omwami wange naali mumanyi ate nga mumanyi bulungi nga tasobola kugira bintu by'amaanyi nga na boda eno yoolaba nga tasobola kukola ki nga tasobola givuga kati afuna ate amaani g'okugenda kugira bijambiya. Poliisi agamba era mpu n'ejjambiya babakwata nayo. Katonda yekka y'amanyi. Kubanga nze ababe ebijambiya babeera batya nange njagala mbalabeko. Aba bwe bagamba omuntu alinga ato abeera n'ebijambiya. Tukyagenda mu maaso mu pulogulaamu yaffe eno kyalo ono byetwogera mu maaso n'okubeera nti anyuma sijjukira ka flashback ak'omwami we eyafiira obwereere ate poliisi neemuteekako nti y'omukuba ebijambiya. Abagenda mu maaso n'okubeera nti batulugunya abantu. Bingi ebyogeddwa okuva ensonga eno yabeererawo. Poliisi eyogera birala, abatuuze boogera birala. Kati abantu bano njagala obajjukizamu nti baali ku booda basatu nga bava ew'omukwano gwabwe. Wabula mu kukomawo kirabika poliisi yalina beegoba bo ne babagwamu. Kyokka ate bali be yali egoba ate emisango ne bagissa ku bano. Yensonga eno lwatugenda mu maaso n'okubeera nti tuyondola. Kati ogambye nti yali agenze wa mukwano gw'oli yali agenda ebweru. Wakati mu kukomawo amawulire bo bakubuulira nti babadde bavaawa oni yakubira essimu. Ono mukwano gwawe? Yakubira essimu nti ono bakubye amasasi. Era bonna bakitegeera nti no babakubye amasasi. Bonna ne baddukirako ewa Mulago nga bagenze eraba oba kituufu kye boogera. Era bonna badduka bonna mikwano gye almost ekyalo kyonna abasinga bonna twali tubalinayo. Kati ogambye nti baali balina engoye. Engoye lwazaani yali azibawadde?
oyo Mido agenda weru yaraziwadde ono mukwano gw'abano kubanga ye yali oyo kubanga ye naye yali atandise okuyiga enviiri ng'aziyigiramu eyo saluuni nga talina kyamanyi kyakola kiri awo ng'ola amuyigiriza buyigiriza enviiri. Kati kitutte ebbanga ki omwami Bukyangaafu? Kati omwezi guwedde. Mwezi guwedde. Kati bali mu kugenda e Mulago bano bo babiri obasanga mu mbeera ki? Nga nabo bali awo bataawa oba? Era nabo bali bataawa kubanga bonna essasi gyabayitamu lumu. Kwegamba ono omwami yali atudde emabega? Yali makati. Yali makati. Omulala ali mabega n'omulala avuga bonna ne lubayitamu lumu. Byayita bakuba bwe bati ne libayita mu magulu bwe bati bonna mu kugulu kumu essasi limu. Kati ate oli lyatuukira ku oli waliwo omulala gwe gwatuukirako nerimuyitamu oli gwe bawe engoye nerimuyitamu nerigenda ku bba wange then nerigenda koye yalavuga nebbawo nerimuyitamu. naye mubona ye yavaamu n'afa. Kati wagezaako okugendako ku poliisi ofune kyobabuuzaako oba ofune okutangaazibwa lwaki omwami oyo yafa? Ku poliisi nga tutunaba agenda ziika twatuukirawo ne bagamba tusooke tuve okuziika tukomewo tutandike nga tukyondooze bulungi. Naye we netuuka wano nga bintu nga bingi ebintwala kubanga natuuka eri gye yali alina saluuni nange neri mukyalo yali nayo saluuni? Wano gye yali alina saluuni. Saluuni yayiye yali akolamu? Yaliye kubanga we namusangira nga talina saluuni yagezaako nakola nnyo yalinamuko okutusente nga alina n'essimu nagambye n'essimu kangitunde at least nkole mu saluuni eyange. Awo we yatandikira ati wano tuvudde kuziika ebintu bingi ebintwala nga sinaba nakufuna budde bwakukola ki bwakugendayo ala nawe okutandikira mbasiyina kubanga bali era badde bakuba basigala b'amateeka era abaavu nso otuukayo ate n'osanga nga bakutadde mu bintu naawe byotamanyi. Naye singa mbeeraku n'omuntu ng'aba abitegeera nga asobola kunyambako awo mba nsobola kufunawo okutandikira. Naye kati nze kuva wano ngende ku poliisi siraabayo siraaba kale wakutandikira. Kati saluuni ani agikolamu oba tonnabagiggulawo? Saluuni nga sinaba kumala na wiiki kale nze najja nga ndaba sirina wakutandikira ngeno sigenda sobolayo nga njagala ntunda ebintu oba nyegalikire mu kyalo ewaffe sooke mbeereko eyo. Naye omuvubuka eyajja nga ayagala gula saluuni natugamba sente ntini kwezo ze twali twagala kati awo ntugamba yongerako n'agaana. Kati awo yali amanyi Land Road nga amaze otegeera nnyini nnyumba ezo n'adduka n'agenda ewa Land Road. Bwe yatuukayo n'akola atya mbu n'amusasula emyezi 3
ng'ayagala kukolera mu kifo ky'oli kyabaddemu. Simanyi oba yamuwayoko ne ku ssente endala mbu banziggyemu yo ensonga ye bampa ne bangamba oli mbabadde mubanja emyezi oba 3 naye kale ensobe gye twakola nagendayo kutereezamukko zirisiitisi n'ebimu kale n'embyokya ng'amanyi kale naye omwezi ogwa Febu gwe yala gusasudde kubanga risiiti yo twagirabako naye njere gye tutwali tutalina puruufu nti no yagusasula najja n'agamba badde mubanja emyezi 3 kati nkuwadde olwa Sande jamu ebintu oba toyagala ebintu ngenda abifulumya nti n'obijjamu n'obiteeka ewaka nebijjamu nembiteeka ewaka kati bw'otuulaawo kikyoyinza okujjukira ku bbaawo nti kyamazima singa abaddewo singa kino tekigonjoolewa n'ebisinga kale kituufu ndi mu bingi simanyi na wakutandikira kuba omwana weka mumbanja buli lunaku ayetaaga kulya ekintu buli lunaku nze kale mbeerawo oluusi mikwano gyange osanga nga mpaddeyo emmere ampaddeyo ki ekyokulya n'omwana olunaku nolutambulira awo kuba sinaba kufuna mulimu okutandika kukola era singa abaddewo singa kati ziri mu gyakukola ki gyakunoonya omulimu oba kukola ki kubanga byonna ebyo ye yali abikola kati essaawa zino kikyoyagala omuntu alaba interview oyo osobola kukola mulimu ki omulimu gwonna oba gwa dduuka naye kati saluuni yali ayinamuko ku ngoye kati nagize nenkola ntya nenyongeramuko nenkola ntya wali bwe yatugobyewo bakyali beyabamu nebagamba nebambuuzako ku kasente kenyinayo kuba kamu naali nakajjako mu kyalo nebambuuza ku kasente kenyinawo nabo nebagattagattawoko nebagamba katufune ennyumba endala tuteeke mu saluuni enjero gye yali ayinemu nazira engoye endala nazo nenzigattamu lwakuba tebinaba kutambula bulungi naye singa nga nyina kapito nenyongerezaamuko ku ngoye endala basiba seetaaga mulimo gwakukola ki gwakukola basobola kubeerera awo ennyumba ya myezi emeka ennyumba ya buli mwezi musasula sente mmeka gye mubadde musasula emyezi ewaka ya 8 then eri ku saluuni kati yenfunye kati ya 13 kitegeeza buli mwezi weetaaga emitwalo emeka 20 mugumu 20 mugumu buli mwezi kale gwali eyo omukyalo ono ndowooza ensonga ezo omuziwulira poliisi yakuba omwami w'amasasi wabula mu kaseera kano akyasobeddwa naye gwali eyo ng'osobola okubaako n'engeri gy'omuyambamu osobola oweereza obubaka ku nnamba eyo gyengenda okuba nga nkuteerawo enamba gisome eriki eri 074 89 21 0 78 kati poliisi essaawa zino gavumenti ogikubira mulanga ki
ku nsonga y'omwami wo. Nsaba kale at least abeeko obwenkanya bwe bakola kubanga kati nze sina wakutandikira oba bandiyireyo ku ssente awo mbeseeko omwana wange nawo ne maama w'omulenzi waba nga nkubiddeko ku ssimu nga nsobola muyambako kubanga ye yali amuwa buli kimu kuva ku mmere ku ngoye buli kimu kuba ye mwana ye yali yazaala yekka. Ati yazaala mulala? Gwe omwami we yakulekera abaana bammwe? Yandekera omwana omu naye alinayo omwana omulala. Alina omwana omulala? Omukyala baayawukana? Omukyala omwana yamuzalira ali eri oba ali eno? Wabula simanyi nange nabirabira awo ng'ono amaze okufa. Wabiraba mu kufa nti bulijjo adda alina omwana omulala? Naye omukazi yatugamba ng'omusajja yali tamulabangako talabangako ku mwana. Ayinza okuba yali tamanyi nti no waali. Kati mwe mukakasa mutya nti omwana wuwe gwe yali akigambyeko maama yali akimugambyeko maama we? Bonna tebakimanyi nabo baalabira awo. Naye kati tolina wakutandikira ebiba byawedde biba gyawedde kubanga awo nze mba nyina osiima Mukama kubanga katono afunye bulaza we. Ayinza ogamba ngayo mu maaso gye ntali bayinza okwenoonyako ne beeyamba ng'abaana. Kati ekyo sisobola kugamba manya tugende mu DN tulabe manya tukole ki tutegeere. Mukama kirabika naye yamuleeta oyo. Wabanga yali tamanyi nti nalinayo omwana omulala ffe kasita twakitegeera. Olinayo akatalekeka? Akatalekeka okamanyi? Olinayo ensonga endala gyeyagala okwogera kebayita akatalekeka? Ffe Abaganda tukayita akatalekeka. Muba mwe mukayita mutya ensonga endala gwe gy'oyagala okwogera? Oba mwe muliyita mutya? Kunze obanga mu kalica yammwe oli muki? Ndi Munyankole. Oli Munyankole. Kati mu Lunyankole mukiyita mutya? Nga nina ensonga esigalidde gye njagala okwogera mugiyita mutya? Oba tobimanyi? Oba wakulira mu Buganda? Oba bagira ngu oyinayo nk'ekintu kyona ekyokwenda kugambaho? Weekiri? Kyogere. Mbadde nsaba gavumenti eyogere n'abapoliisi bo beetendeka kubanga bagenda leetera abaana abalala abato obutagenda kwevumbira kukola ki kugenda mu poliisi. Kubanga toyinza okungamba nti omwana omugamba poliisi yeyatta taatawo nakeera enkya ku makya n'agamba kangende nyiga obupoliisi. Aba tasobola. Kati babeere ekyokulabirako kugamba n'abaana abalala webanga babalage nti ne bye bakola byakugasa nsi n'okukuuma abantu nabo bagenda kufuna ki ekinaabasikiriza kukola ki kugamba nange kangende nyingire poliisi. Ebyo. Wano nno sigenda kubeera nga nsukkawo. Mbadde da Element Man muzzukulu wa Mugema okutuusaako ensonga eno. Tukyagala maaso n'okulondoola ensonga eno. Era nina abalala bengenda okubeera nga nkuleeta balina obulumi ku poliisi ey'Ematu. Gegera maaso n'okubeera nti mala gakuba amasasi neekubiramu abatalina musango ate nemala nebateekako emisango egy'enjawulo egya naggoma gy'otasobola kubeera nti owoza. Kale wano nno sigenda kuba nga nsukkawo ate tusinkane omulundi omulala.